Phiq Media. Winnie Nwagi agudde ekigo ku stage embarara. Commissioner wa Parliament ya Uganda omukyala Esther Afoyechan ono n'avuddeyo n'atabukira omubaka Zaake Francis olw'okukanyuga obukadde 10 Anita Among bwe yasobodde okubeera ng'amuwa Speaker wa Parliament ya Uganda, naye ng'ate obukadde 20 yasobola okugenda mu ofiisi ye n'abukima bumuyambeko mu kuteekateeka omukolo obwo lwaki teyabukanyuga. Ate ye General Royce avuddeyo ku nsonga za Sipapa. Pastor Kakande atwaliddwa mu kkooti lwa kwonoona butonde bwansi amuulire n'amalala mangi omuli ne tiketi ya Nyegenyege efuuse ey'ebbeeyi wadde ng'abantu bali mu kuzigula. Amanya muzikola Hajji Abdul Mnyamisha Phiq Lwanga, eno ye Phiq Media. Kitalo nnyo ekya Queen wa Bungereza, ekyo sijja kukirekayo. Naye nga y'omuyimbi Winnie Nwagi agudde ekigo ku stage oluvannyuma lwabadde nga ayimbira abantu b'embarara. Jjukira nti ono yalina concert erimu ku ezo ezikyasinza okubeeramu abantu abangi wali Cricket Oval e Lugogo. Ono nno bw'atyo yabadde ayimba akayimba ke akalungi, bw'atyo n'aserera paka enkoona ku ttaka okumuyoolayoorawo nga buteerere. Commissioner wa Parliament ya Uganda omukyala Esther Afoyechan avuddeyo n'atabukira omubaka Francis Zaake Butebi. Ono nno eyasobodde okubeera nga akola embaga eyabadde ennungi ennyo ddala ng'ennaku z'omwezi 9 Septemba 2022 gwe Olwokutaano oluwedde. Embaga eno yabaddeko abakungu ab'enjawulo, omunono omwabadde n'omuloodi wa Kampala Salongo Erias Lukwago, ne kubeerako ne eyali President w'ekibiina kya FDC Dr. Kanokiza Besigye. Abaana ba memba ba NUP babaddeyo bangi nga bakulembeddwamu omubaka nga bakulembeddwamu omwami Sentamu, omwami Chairman Nyanzi wamu n'ababaka abalala bangi nnyo ddala, omwabadde ne Secretary General omukulu Lewis Lubongoya n'abalala bangi. Nono omukolo gwabadde emitiyana era bw'atyo ng'omwami Francis Zaake Butebi awasa ekijuujulu kye mu mwana Bridget Zaake. Mwabadde akaseera kabadde katono nnyo, bw'atyo owabadde omwogezi w'olunaku omwami Zambali Blasio Mukasa n'asobola okuyita omubaka akiikirwa Ndora East omwami Wilfred Nowagaba okwogera mu kifo kya Speaker w'eggwanga Uganda ataasobodde kubeerawo. Wilfred Nowagaba yatumiddwa Speaker Anita Among okusobola okuba nga amukiikirira, era bw'atyo yasobodde okubeera nga atuusa obweyamo bwa Anita Among n'amugubulira nti nga bw'atasobodde kubaawo naye ali wamu n'omukolo, era bw'atyo n'akwata obukadde 10 bweddu n'abusimba omubaka Francis Zaake Butebi. Omubaka obukadde buno 10 yabukutte n'abukanyuga eri, era bw'atyo abantu ne bagamba nti Zaake akikoze. Naye ono omukyala Esther Afoyechan omu ku abo abali ku lusegere ennyo olw'omukyala ono Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda omukyala Anita Among yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti Zaake kyakoze tekyabadde kyansa kubanga yasobola okugenda mu office ya Speaker n'afuna obukadde 2 obwamuyambako mu kuteeka emikolo, naye lwaki 10 libamuweeredde mu lujjudde lw'abantu. Sente ezo azikanyuza. Avuddeyo n'agamba nti asaasira nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga tebalaga bantu kituufu kiki bali. Ate ye General Royce avuddeyo bw'atyo ku nsonga za Sipapa n'agamba nti ono namulabirawo nga mubbi era nze kwabo abamu abadde basinga okuba nga bamuyigga olw'ensonga nti abadde akozesa bubi ekifaananyi kya NRM. Era avuddeyo n'agamba nti agenda kubeera ng'atabukira abo bonna abeefudde aba NRM naye ng'ate bayitamu kubeera nga bakola emirimu emikyamu okulaba ng'ate ekibiina kyabwe bakifufuggaza. Ate ebya Pastor Kakande ono nno bibi oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kkooti. Ensonga ziri ku kubeera ng'ayonoonye obutonde bw'ensi oba obutonde bwa Uganda eno.
ono nno kigambibwa mbu aba MS Victoria Eco System Solution basobodde okubeera nga bamutwala mu mbuga oluvannyuma lw'okubeera nti projects zayina e Masaka omuli omuceere gwalima ku yiika 20 nga bwali mu wetlands era bw'ato kyategeerekese nti ekyamazima asaanyizaawo nnyo wetlands asaanyizaawo nnyo obutonde bw'ensi era kigambibwa kooti yasobodde okubanga emuyita ono nno nannyini Synagogue Church n'emugamba ajje mu buntu ennaku z'omwezi ezitannaba kubanga ate zitegeerekeka. Kyategeerekese nti ye omu ku bakwata amasimu ge takyakwata masimu g'abakulu bano nga bamunoonyerezaako. Ebyo n'ebirala tubirindiridde. Yo tiketi ya Nyegenyege etabuse oluvannyuma lw'okuba kyategeerekese nti Alebad abagenda okubanga bakeerayo abaagala ekijjudde full fest ono mwe muli okusula okusibayo byonna n'ebirala ebigenderako kati abasookayo olunaku lumu bajja kubasasula emitwalo 16 naye abanajja ekikeerezi bajja kubanga basasula emitwalo 25 buli lunaku okuyingira mu Nyegenyege. Kyategeerekese nti ate abagenda okubeerayo emisana yokka kitegeeza nti okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi zo tiketi ez'olwokuna olwa wiiki ejjazo zaaweddewo ate ez'olwokutaano zo weeziri za mitwalo 12 ez'olwomukaaga mitwalo 15 ate ku Sande mweyagale kubanga mitwalo giri 10 gyokka. Mukama Katonda akunkomere. Nsigadde nze muzikwala Hajji Abdul ya Phiq Lwanga gano ge Amasu ge tukutuusaako buli lunaku. Beera bulungi weeraba. Vipers FC yeebale kubeera nga ate yafuntudde abasajja ggoolo 3 ku bwereere ate ne bannaffe aba Bidiko ne bagwa amaliri. Katulinde ebinaddirira.